bannange tuli mu kufiirwa, tuli mu kuziika. Kamasabe akayogano kabiri katonotono. Bakadde baffe abasenkole abatuzaalira mukodome wange, bakadde baffe ab'engabi abatuzaalira maama kati omugenzi Nalubega, abakulembeze mbozikiriza mukadde waffe Musumba Kayiwa wamu n'abanaddiini bonna abali wano, ssebo ow'ekitiibwa Ssekabembe alinnye mu ngato za Katikkiro wa Buganda, baganda bange bakulembeze bannange, bamemba ba paliyamenti, bamayors, sipiika, abakulembeze mwenna mu biti ebyenjawulo, ba artist bannange mwenna abali wano leero, nga mwabo ate mu ba artist tulinamu ne ba MP babiri, Honorable Kiyaga ne Honorable Rutaya, bakungubazi bannange mwenna, bannabitone, mikwano gya Mesach Ssemakula, mikwano gya famire eno, mwenna abasebo ne bannyabo, Omukama mulungi n'ekiseera kyonna. Ewaawo Omukama mulungi. Mukono tugamba nti Omukama mulungi, newankubadde tuli mu nnaku n'obulungi bwa Katonda tebwebulizaayo, okuba nti maama mwe muwerekera si abawerekera, era tusanyukira Mukama Katonda. Bannange tukuŋŋaanya olwaleero nga tuwerekera mukadde waffe, abantu ab'enjawulo, ffenna tulina engeri gye tukonekitinga ne famire eno, okusingira ddala muganda waffe Mesach. Abamu mikwano gye, abamu mukola naye bizinesi, kati nze mukwano gwange, muyimbi munnange, ate obutafaanana kubangi nnyo abali wano, mukoddomi wange. Sino obuko obuno obw'e Kampala, mukyala wa Mesach Ssemakula ye Nakaayi, muwala wange asembayo essuubi ye Nakaayi, nze ne mukyala Mesach Ssemakula tuviira ddala mu nju emu ewa jjajja Ssekayiba Essenge. So ndi wano newankubadde erimmwe abalala bonna, njogera gye muli nga pulezidenti w'eggwanga omutuufu. N'abagambye tuli mu kuziika, n'abagambye tuli mu kuziika, Honorable Kiyaga sirisa abantu bo. Bannange mu mpisa yaffe ng'Abaganda, bw'obeera ku buko oba osuubirwa kwogera birungi byereere. Mumwava n'enjogera yaffe gamba tunayogera birungi byereere, tuli ku buko, munansaasira nze ndi ku buko. N'olw'ensonga eyo mwenna ababadde bewanisa emitima nga mugamba Kibanda atuse leero, mbere bakkakkamu. Olwaleero ndi mu kuziika nazaala wange, kale nno mubeere bakkakkamu baganda bange, mwenna abakungubaze, mwenna abadde beeraliikiridde, mwenna abali wano nga mukozesebwa nakyemalira okunyigiriza abantu baffe, mubeere bakkakkamu, sigenda kyogerako. Mwenna abali wano nga mweraliikiridde, mubeere bakkakkamu. Mukulu Balamu sebo beera mukkakkamu, leero sigenda kwogera ku mutamiivu. Tuli mu kuziika. Bannange kitalo nnyo, kitalo ddala muko tukubagiza, naye nsaba guno mukolo nga twerekera maama gukolage okwagala abantu kwe balina gy'oli. Bannange mwenna oba oli waawa, oba oli wakikola ki, nsaba
nga tuziika maama ono tujjukire nti ebintu bingi nnyo ebyatugattanga, bingi nnyo, naye olunaku lwaleero kyannaku nti okufa kwe kutugatta, naye twebaza Katonda nti okufa kukyatugatta, kubanga olwaleero nsinkanya abantu bangi nnyo 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 bembadde ndudde okulaba. Ndabye ne ku muganda wange Ronald Mayinja. Mayinja kulamusizanyi sitole kironguzeeko onono Mayinja kwataako ne mungano. Okufa kutugatta nnyo bannange. Oyo no weewaffe wegomba ganze wadde nga ennaku zinalowooza bwewe lwakitula ganange Mayinja tetukyakwagala, oli muganda waffe era tukyakwagala nga bwe ŋŋambye nti okufa kutugatta, tukyakwagala era tukyawuliriza ennyimba zo ziri era tukyalina essuubi telunaku lujja kukya ojjukire eggwani, kubanga oluvannyuma lwa byonna munnange bana abasajja bwe batyo bakola. Nze mwoyo aŋŋamba nti naawe bakyasobola okunyiga nga bamaze okukozesa nga bwe bakola abalala bonna bonna, era omaliriza oli waffe wabagamba ebidiba bikola ki bidiba bannanyini byo byate ntuuse ediyo njeyo nabagambye sigenda kwogera ku bibyo. Baganda bange bingi nnyo ebyogeddwa olwaleero, njagala kukozesa eddakiika 2 zokka kuba n'essaawa 10 ez'okuziika zituuse, naye nga tuwerekera maama ono tujjukire nti ffenna tuli bantu bannange, tujjukire nti ffenna tuli bantu era tuli bannayuganda. Oba oli mugagga oba oli mwavu oba wasoma oba tewasoma, ffenna tuli baki, tuli bantu. Mukoddomi wange ayogedde ku bintu bingi nnyo era okwogera kwange mukunzikiriza, ojja kunzikiriza neyazika ebigambo byo. Munnange obadde oyogera n'ogamba nti buli lunaku wabajjangako miliyoni 2 mu emitwalo 7 nga mujjanjaba maama, era mu kuziika kwonna kwonna ekyo ekigambo tekibulamu. Buli lunaku tubadde tukozesa sente bweziti, buli lunaku tubadde tukozesa sente bweziti. Tugulumiza nnyo maama ono, yabakuza mwenna mwesobola, naye si ffenna nti tuli bwe tutyo. Era singa temubadde bwe mutyo nga maama yaba investingamu, nkakasa muko nti singa maama mwamuziika dda. So okubeera nti okulwaza omuntu ku mulundi guno mu biseera bino nga weetaaga miliyoni 2 mu lunaku, nkakasa nti 9 ku 10 abali wano temuzisobola. Naye nga tuli mu nsi engagga, Katonda gyewa buli kimu, nga mmwe ab'emyaka gyange n'okweyongera waggulu mukimanyi tewagenda nga mu ddwaliro ne bakujjanjaba n'ovaayo ng'omusolo gw'osasula bwe gukukola ki, bwe gukujjanjaba. Mwatu tekyasoboka, era ffenna owaba tewabaddewo nkyukakyuka tulindirire kufa bubi. Kale nno ebintu ebyo baganda bange bwe tubyogerako mu mukwano, tetubyogerako kuba tweyagaliza ffekka. Nzaali wano oba oli awo nange ninga mukoddomi wange nga nsobola sente ezo okuzisasula, naye bwe tuba twagala enkyukakyuka nga twagala okutereeza embeera y'omu malwaliro, nga twagala okutereeza ebyenzijanjaba, munange tuba tukikolera buli omu, tuba tetukikolera ffeffekka, tuba tugezaako okutaasa ggwanga. So muko mwebale kujjanjaba maama, neffe tukyalwana okulaba nga ne maama wa Edi Mutwe atali sita
nga naye asobola okujjanjabwa nga talina miliyoni 2. Yegyo Uganda gye twagala, Uganda empya. So ne bwe mutulaba twogera bino ebintu tubibagamba nammwe mulabe ki kye tulwanirira, kitetusiga bukyayi, obula twagala Uganda yeyagaza. Obadde oyogera ssebo n'ogamba nti famire yonna esobola okutereera naye ng'omuntu omu yeyeesaddaaka. Nzikiriza nyongereko nti eggwanga lyonna lisobola okutereera naye nga muntu omu oba babiri oba basatu abekaddaase. So okubeera nga nange ndi sitanga njagala nnyo okubeera nga nkuba omuziki gwange nfune sente z'omu ku bayimbi abaali basinga okusasulwa sente ennyingi nga performance. Ne mwenna mukimanyi sobola kupafominga leero, si kubanga mpemula, si kubanga benjogera bibi, ne munnanga abo abawamba ensi yaffe bo bagamba agwe obuusa nnyo banno, n'olw'ensonga eyo tojja kuyimba, era ekyo nekigenda bwe kityo. Tulidde wano ow'ekitiibwa Minisita Museveni ng'agamba UK tetusobola kubanga tukkiriziganya fena fena. Ekituufu se bweyogedde ekituufu, we can disagree and still be friends. Okay? Naye omugezi omu gwe bayita James Baldwin yagamba we can disagree and still be friends unless your disagreement is rooted in my oppression. Okay? Unless your disagreement is rooted in my oppression and the denial of the right to exist. Tusobola obutakkiriziganya nene tusigala nga tuli bamukwano okujjako nga gwe obutakkiriziganya abo bwesimbye ku kunyigirizibwa kwange n'okuŋŋaana okubeerawo okweyagalira mu nsi. Olunaku lwaleero baganda bange tuli wano ne baganda baffe bangi bawambibwa nga tebalina musango, ne battibwa nga tebalina musango. Muko nayagadde nnyo munnange okujja okusula mu lumbe kuba muko ndi close nnyo naawe, ndi mukodomi wate ni mukwano gwo, kakasa nawe mwewunyisa obutandaba nga wendi awe magere eddakiika 2 okutuuka wano, naye nga saagala kujja wano kubanga bakufuula musango nze okujja mu bantu bange. Era muko nayagadde emirembe gibeere mu lumbe kubanga singa nazze oba oliawo singa abaana b'abaandi nga 50 bali makomera watali musango. Kale nno bwe tubeera mu nsi bwe tutyo nga tunyigirizibwa tosobola kuŋŋamba tusobola okuba n'emirembe. Tebasobola kubaawo mirembe nga tewaliwo ddembe. Bwe manzi sina ddembe kubeera kikyendi, sina ddembe kulowooza nga bwe ndi, nga either nyina kulowooza nga ggwe, bwe mba sirowoozeza nga ggwe giba miggo. Tebasobola kubeerawo ddembe. Kyova olaba tukyalwanagana ne nekyamalira ate nga tugenda kulwana naye paka nga tumugye mu ntebe. Olw'okulokola obudde baganda bange muzikirize balekere obubaka. Mukuze abaana nga bantu balamu, mukuze abaana nga bategeera, okusingira ddala mukuze abaana nga tebekkiriranya. Bassebo ne bannyabo twafugirwa abazungu okumala ebbanga ddene. Abazungu baava ewaabwe ebuzungu ne bajja kuno ne bawamba ensi yaffe ne bafuula bajjajja b'abajjajjaffe abaddu nga babasobola okubatwala eyo. Bwe baakowa maze okulakulanya ensi yaabwe ewaabwe ne bajja ne babafugira kuno. Naye Malcolm X yatusomesa nti nobody can make you a slave without your permission. Tewali asobola kufuula muddu okujjako ng'omuwadde olukusa. Baganda bange mwe abanyigirizibwa mwe muwadde olukusa abantu okubanyigiriza. Omuntu abanyigiriza bw'ava gy'avudde alondamu ab'amaloboozi oba abamanyikiddwa mu mmwe n'akkusa embuto zaabwe n'ayita mu abo ng'anyigiriza mmwe, ng'ayita mu basiruwa z'obboozi obwongo, ng'ayita mu balowoozesa nti temusaanidde. Y'ensonga lwaki era ne mmwe abali wano bakozesa abo be mukkiririzaamu be muwuliriramu okusobola okubafuula abasibe. Buli omu asobola okubeera obulungi. Maama tuli mu muziika naye nnyina amuzaala akyaliwo. Kitegeeza nti oba oliawo maama singa abadde abeera Kenya mu malwaliro abagagga bakuno oba abawunyuza bakuno gye batwala abantu baabo, oba oliawo singa tukyamwina.
kuba endwadde ya sukaali teyakajja naye olwenzijanjaba gye tulina nga bwe mumanyi maama tumuziika. So njagala obalekera obubaka baganda bange eno ensi yammwe nze nkyasobola okwogera naye nsobola okukera ku makya nga bampambye nga Bobi yanga oba nga bantemudde nga bwe batemula Kirumira nga bwe babadde batemudde Katumba Amala nga bwe batemudde abantu abangi. Bino bye mbagamba nsaba bibasigale ku mitima. Boddayo ewuwo weebuuze, am I helping my people? Kyenkola nyamba abantu bange oba nyamba kugeza kuyamba banyigiriza? Waliwo ensonga emu lwaki twatondebwa mu nsi muno, si kubeera bagagga, si kwesanyusa, wabula kubeera meaningful eri bannaffe abalala. Muko munnange tukusaasira, tukubagiza wamu ne famire yonna. Maama Mukama amulamuze ekisa. Ffe gye tuli naffe muko tukyanyigirizibwa naye tutoba olunaku lujja kukya. Mukalege okukiriza Kabaka Kabaka wange.